bongeza ebikado ife tusigala batuyisabwa wansi lwaki. Abalimi b'ebikajjo olwaleero basinkanye abakulu abagulako ebikajjo abakiikirira n'abakulembeze baabwe awamu ne ssaabawolereza wa gavumenti ya kuno. Era ensinkano eno yeetabiddwako n'omumyuka w'omukubiriza wa paalamenti ya kuno Thomas Tayebwa era weggweredde ng'abalimi basanyufu olw'ebiteeso ebimu ebinokoddwayo. Bano babadde mu nsisinkano eno balaze nnyiike olw'ebbanga ly'amala nga tebannabasasula ssente zaabwe obutaweebwa buyinza kutunda bikajjo byabwe we baagalira n'ensonga endala. They take your cane, they will pay you like after 2 months or 3 months, meaning your cane is like capital to them. So as a farmer, I don't support the idea that we should give them a grace period, because those who are not making power, they have sister companies they are selling to. Bo abadde mu lukiiko luno basimye omumyuka wa sipiika olw'okulungamya kwakoze mu lukiiko luno era kino kigenda kuyambako bangi okufuna mu mulimu guno. Baza w'ekitiibwa Deputy Speaker akubiriza olukiiko era tuvuddewo wano olwaleero nga waakiriko nga waliwo okukkaanya makati g'enjuyi zombi. Kino kiyambye nnyo omulimi ate n'emmiira naye kimuyambye olw'okuba ntosobola kukoleramu environment nga there is uncertainty. Abaguzi b'ebikajjo nabo beekubidde omulanga nti ebisale bibakozesa bibanyigiriza nnyo era okusalawo kwonna okukolebwa tekusaanye kubanyigiriza nga bwe bannyonnyola. Sugar for only Uganda, we can say at any price. But if we are producing sugar for also export, we should bear that in mind. Again, we are moving up. The other factories, they are not making, it is a climate and a weather pattern, cane age and maturity, everything contributes the sugar rendement. Yes, we do get slightly higher rendement compared to other industry. Ye omumyuka w'omukubiriza wa paalamenti ya kuno Thomas Tayebwa agamba nti okuteesa kwe balimu wakati w'abalimi b'ebikajjo n'abaguzi baabyo kwa kuyamba bonna. There is what we call in negotiation, there is what we call being joined at the hip. You're joined from the hip. You can't do without the other. Ono annyonnyodde n'ekigenda okuddirira oluvannyuma lw'ensisinkano eno. Here what we are doing here is to smoothen the process on the floor. I also want to come out of here with something which can be defendable. Minisita avunaanyizibwa ku bannamakolero David Bahati aliko by'annyonnyodde ku ebyo ebituukiddwako wakati mu kuteesa kwe babaddemu olunaku olwaleero. Tukkiriza after consultations ku bintu bibiri. Ekisooka kyali bisatu. Ekisooka kyali council overboard. Kati tugenda mu maaso ne council ate council egenda kubeera ne erimu private sector. Ekyokubiri composition of the council. Ensonga z'abalimi nga bagulana n'abiguzi b'ebikajjo zirudde ebbanga nga ziyitibwa mu lukiiko lw'eggwanga okuviira ddala mu biseera nga Rebecca Alitwala Kadaga akyali omukubiriza w'olukiiko olukulu wabula ebbago lino erigenda okuleetebwa bangi balinamu essuubi era okusinziira ku bituukiddwako mu lukiiko abaguzi b'ebikajjo bakufuna ebitundu 5 ku 100 mu bbanga lya myaka 2 n'ebirala bingi.